Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira olwaleero ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa mukaaga 2024 giweze emyaka 5 nga John Bosco Kibalama talabikako. Emyaka 5 kitegeeza ziweze ennaku 1,827 nga John Bosco Kibalama talabikako. Jiweze essaawa emitwalo 4,388 nga John Bosco Kibalama tamanyiddwako mayitire. Jukira ono tebamuwamba yekka wabula ye bamuwamba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa mukaaga omwaka gwa 2019 yaleka abaana yaleka famire nga kuliko n'abakazi 2 byonna ngenda kubanga mbikusomera. Bamuwamba n'abantu abalala bengenda okubanga nkunnyonnyola naye nga ye ng'omuntu giweze emyaka 5 bukyanga bamuwamba ku Matazidde ng'erawo okimanyi nti olwaleero Matazidde eya 2024 kati ku Matazidde eya 2019 lwe lunaku lwe bawamba John Bosco Kibalama. Kati nga wetwogerera awezezza emyaka 5 nga talabikako. John Bosco Kibalama lwe bamuwambira mu kifo abamanyi ku Gayaza Road empereerwe webayita ku mukaaga webayita ku mukaaga mu bitundu by'empereerwe ng'oli ku Gayaza Road awo John Bosco Kibalama we bamuwambira. Ebiseera bwe bamuwambira yalina emyaka 39. Kati olwaleero osobola okubala abalamu n'omanya emyaka gye yandibadde ayina singa aba waali n'omanya emyaka gy'ayina singa aba gyali. John Bosco Kibalama giweze emyaka 5 ngenda kuwa listi y'abantu be bamuwamba nabo. Naye ng'okusinziira ku byogerebwa ebize byogerebwa ku John Bosco Kibalama nga tannaba kubanga awambibwa. John Bosco Kibalama yali musajja nga accountant mubalirizi wa bitabo accountant by profession. Yali musajja ayina famire nga ayina abakazi 2 nga ayina n'abaana era ng'abadde musajja w'amaanyi. Yali musajja ng'akola research ku bintu ebyenjawulo. John Bosco Kibalama bamukebedde mu makomera g'enjawulo nga taliiyo. Bamukebera mu makomera g'Ekitalya, bamubuuzaako mu makomera g'Eruzira n'amakomera amalala nga John Bosco Kibalama taliiyo. File number eri SD 020406 2019 SD/02/04/06/2019 ye file number ye eyali kodingibwa ku poliisi ey'ekifo kye bayita Nakanyonyi police station oluvannyuma lw'abantu kizuula nti John Bosco Kibalama talabikako ayinza okuba nga yawambiddwa. Kati nno abantu ne bagenda ne beekubira enduulu. Jukira yawambibwa nga 3 wabula mweno emanyiddwa nga file number muno mwe muli date era date wano okusinziira ku kyemmanyi yali nga 4 ogw'omukaaga 2019 yawambibwa nga 3 then enkeera nga 4 ne bagenda ku poliisi ne baripotinga ku poliisi emanyiddwa nga Nakanyonyi police station. John Bosco Kibalama we bamuripotinga babawa file number SD/02/04/06/2019. John Bosco Kibalama kati giweze emyaka 5 nga tamanyiddwako mayitire. Robinah Nabbanja ono nga ye Prime Minister yavaayo lunaku lumu n'ategeeza mu bigambo bye mu ddoboozi lye tuzze nga tupulayingira ebbanga lyonna n'ategeeza nti John Bosco Kibalama ffe tumulina era twamukwata ogw'okutta abantu mu bitundu by'ekiboga. Yatta abasirikale mu bitundu by'ekiboga era ne tumukwata tumulina twamukwatira mu bitundu by'e Kakiri. Robinah Nabbanja bye bigambo bye yategeeza bwe yali ku interview emu mu Parliament ng'ayogerako ne bannamawulire n'abategeeza John Bosco Kibalama ffe tumulina era twamukwatira Kakiri kubanga twamuvunaana omusango gw'okutta abasirikale be yattira mu bitundu by'ekiboga. Kati wano abantu beebuuliza omuntu wabanga yavunaanibwa gwakutta avunaanibwa musango gwakutta aleetebwe mu kooti avunaanibwe ensi emulabeko famire ye mulabeko bamanye nti avunaanibwa omusango gw'okutta. Ku Matazidde ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa mukaaga 2019 Robinah Nabbanja ategeeza nti bamukwata oluvannyuma lw'okuba nti yatta abasirikale mu bitundu by'ekiboga. John Bosco Kibalama tali yekka amiisinga n'abantu abalala bangi. Listi eyo eriko abantu 18 tubadde nga tugikusomera gwe abadde atambulira ku Redison TV ebbanga lyonna mbadde nga nkusomera listi eyo naye ngenda kuba kuyitiramu. Kwabo bolabaawo kuliko Moses Mbabazi oyo bamuyitanga Kawenja, kuliko Dennis Zimula,
kuliko Shafiki Wangolo oyo naye yali foot soldier bamuwamba, kuliko Martin Lukwago, kuliko Peter Chiria, John Damulira, kuliko Michael Semuddu, kuliko Muhammad Kanata, kuliko John Bosco Kibalama yennyini, kuliko Vincent Nalumoso, kuliko Yuda Sempijja, kuliko Musisimbowa, kuliko Mustafa Luwemba, kuliko Hassan Mubiru, Isima Sesazi, Godfrey Chisembo, George Kasumba ne Joseph Baguma. Kati nno nga bwentera okugamba nti eno listi ye 18 ate si yemu n'eri 28 yaba Olivia Lutaya. Eno listi ndala bano bo tebalabikako newankubadde Nabbanja yategeeza ti Kibalama ffe tumuyina twamuvunaana omusango gw'okutta abasirikale mu bitundu by'ekiboga era twamukwatira Kakiri ne twogerera tumuyina. Robina Nabbanja Musafiri Prime Minister bwe yavaayo n'ategeeza kati myaka 5 omuntu gwe yategeeza nti bamuyina taddanga mukulabikako, family ye tebamulabako, abaana be tebamulabako, teri amanyi mayitirege. Era olunaku olwaleero ku Matazidde abantu bali bali namugongo nga Kibalama bamulyawo, abantu bali bali namugongo mu kusaba nga Kibalama abula. Olwaleero giweze emyaka 5 nange njagala mbere nga nkakuleetera ne David Royce Rubongoya nga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP naye n'agenda ku mukutu gwe n'abajjukiza. Today marks exactly 5 years since John Bosco Kibalama was taken away, never to be seen again. The shameless crooks took him away on Mother's Day. Robina Nabbanja would later admit that Kibalama is in the custody of the state, and yet to date no one has been allowed to see him. Such a sad state of affairs. David Royce Rubongoya bwatyo bwategeeza ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X. Naye nga njagala okutegeeza nti John Bosco Kibalama story ye mpanvu nnyo. Singa tuba n'obudde tujja kujja tubeere nga tubyogera bulanga bwe nkutegeeza nti ku Matazidde mu bitundu ebimanyiddwa nga ku Mukaaga ng'oli ku Gayaza Road mu kyalo ku kitundu kye bayita Mpereerwe, awo John Bosco Kibalama we yawambibwa we baamujja zaali nga 3 gwa Mukaaga 2019, then nga 4 gwa Mukaaga 2019 ne bagenda ne balipotinga ti bannange John Bosco Kibalama tetumulabako, tetumanyi wa wayitidde. Abantu bangi bakwatibwa jjukira 2019 kati mutwale nti ye 2024 wali wasigadde omwaka gumu eggwanga ligende mu kalulu. 2019 gwali mwaka gwa Nsasagge nga olaba 2024 kati nno bye biseera bye bimu bye tulimu. 2019 twali mu biseera nga twetegekera okugenda mu zi campaign mwaka ogwali guddako gwa 2020 ne 2024 tuli mu biseera nga twetegekera zi campaign mu mwaka oguddako gwa 2025. 2020 gwe mwaka gwe banominatinga ba presidential candidates mwezi ogwa November. 2025 gwe mwaka gwe bajja okunominatinga ba presidential candidates abanavuganya mu kalulu ka 2026 nga ne wali abali bagenda vuganya mu kalulu ka 2021. Ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 olwaleero tegiweze buwezi myaka 5 wabula ebyafaayo bingi ate naddala ebifaanagana nti ne bwe twogerera olwaleero abaana bangi bakyawambibwa, bangi bali mu makomera, abamu tebamanyiddwako na mayitire. Masaaba Faustin yawambibwa, oyo ye yalabibwako era ali mu kkomera. Abantu bangi nnyo abakyali mu makomera olw'okuwambibwa okubeera nti bawagira ekibiina ekya National Unity Platform, era drone zikyagenda mu maaso okubeera nga ziwamba. Kati gwawuliriza Red Zone TV nga naffe tumanyi nti essaawa yonna ebintu bwe bityo ebifaanagana bibaawo. History repeats itself. Kubeera vigilant president kyayita okwebeereramu. Kati gwe atuli ku lusegero bagoberera Red Zone TV ye message gyenyinza okuba nga nkulekera weegendereze weebeereremu. Guno omwaka gwe tulimu gwe mwaka gwe gumu ogwa 2019. Olwaleero tuliko lwe lunaku lwe lumu olwa 2019 John Bosco Kibalama lwe baamuwamba. Kati lwe lwaleero guno omwaka gwa 2024 gwe gufaanagana ne 2019. Omwaka gwa 2025 gwe gufaanana ne 2020. Omwaka gwa 2026 gwe gufaanana ne 2021. Tozo kitegedde bulungi nnyo. Tuwuliziganye mu updates zigenda okuba nga zidda.